Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tulina okuteekawo ekyokulabirako kw'osinziira okutiisa abaliddawo. Ezembwe ezaakulya mu buyumba bwa kateni ezaawula bizigenda kutononera abaana. Ffenna tulina sad stories nte tuwemula. Bebano abayimbi, omuyimbi yalinga kyakulabirako nga bamusomesa. Omuyimbi kyayimba abantu kye bagenda okuteeka mu mitwe. Muteeke ekifaananyi kya Mama Gravity ku Muniyo. Tumuyite nti Omuniyo wuuno. Oyinza kungamba mbusemambu ebyamagezi tebabiwulira. Basebata bayimbye emyaka gyonna. Nenga nesho zigendamu abaana abato. Bwe tuyita omusirusiru aliene sikini talina nnyimba za buwemu. Bw'ŋŋamba mbu bino bye baagala baani ababyagala n'ekivulo kye wasembayo okukola gwe Gravity baagala okujja. Kati nga liiro puzzle nti yakuba enkudi ye n'ekwatayo kati zennyimba tezoddizaako endala. Liiro puzzle oyo omulaba. Oluyimba enkudi terwandibadde lubi nnyo kiri awo. Ne byakozemu byayogererako. Vane ku kya concert byayogererako kuba atuula mu interviews nandiko okunnyonnyola ye kye yali ategeeza. Naye omusirusiru n'avaayo Gravity nga ye akalambidde mbusijja kuzikiza ennyimba zange simanya biki ne bagamba mbuze oba temunyimbisa ku CBS sifaayo kase ennyimba zange kuva dda temunjagalangako temwazikubako ku CBS nogamba labadde embaata nenga ate oli mu Buganda. Oli mu Buganda mwoyimbira mwovumira abantu banyini lulimi abakuyoze abakusembeza jeshi nagambye nti baleete wano ndagamuntu ya Buganda ngezembwa endaga Buganda Ebuvanjuba ne Bugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Otwala Gravity sebo koti gye waloopamu yali yafiina mugerwa ebintu nga bitabuse. Kati olaba nze kyasinze okunyiiza gwe guvubuka ogwo Gravity okuba nga gusobola okuddaawo ne gubuuza Katikkiro ebigambo eby'ekisiru nga bagugambyeko nodda obuuze Katikkiro ekigambo Omuniyo kitegeeza ki akikunnyonnyole mbu nawe mudde ekyo kigambo kibi kyawandiikibwawa bali be bannannyini lulimi. These are the custodians of language mu Bwakabaka bwa Buganda. Katikkiro abalangira n'abambejja ne Kabaka bannyini lulimi bakugambye nti ekyo ekigambo wane waffe mune ekiwemula tetubikozesa. Oguvubuka ogusirusiru ne gugende gutusuwalirako nga gubuuza Katikkiro mbwe ebyo ebigambo bawandiika wambu tetulina bikozesa. Are you stupid? Oba musiru n'abuuza Katikkiro babiwandika nti tetulina bikozesa wano watali wammwe oyina ewammwe ekyo genda obiyimbira ewammwe mu Banyoli. Okwo sikusosola mawanga kwe mutandiso tofuusa muzeyi magala. Buganda weba sikufuuka muzeyi magala bintu bituufu tulina obiteeka ne mu nkola. Buganda weba esobola okuleka buli muntu najja n'abeera wano. Nze kyembadde era njagala okukubira omulanga bano abantu abatali Baganda kati nga zino embaata zi Gravity. Bwe mutuuka mu Buganda bandibadde babawa ekipalati oba endagamuntu nga wala abantu tulina endagamuntu ya gavumenti nti buli myaka 10 eggwako. Kati ne Buganda ekola endagamuntu yaayo nti atali Muganda ajja buli myaka 5 ngeggwako. Nga tulaba weyisizza butya ennono zaffe ozikozeeko otya otuukiriza ebisanyizo by'okubeera mu Buganda kuba toyinza kujja gwe n'otusubaleko ng'ogamba mbu ekigambo Omuniyo tekirina kye kitegeeza mu kigambo kya bulijjo nga ono bannyini lulimi bakugambye nti ekigambo kiwemula n'okiremerako stupidity n'otandika n'okulisaamu abantu abakulu amaaso n'agenda ng'azunga akakamera nga waayagala okakasa ensonga ye nti ntuufu. Bannyini lulimi bakugambye ebigambo bibi tetubyogera ebigambo byonna byonna tubimanyi. Oshegera kati gosobola okudda we waka n'ogamba muwala wo oba sitamu onaabe era omugamba n'abasusu kitegeera tosobola mugamba guli gugambo okitegeera kati empunu kitegeezaako tutegeeza nti ebigambo biryoke kuba we tewali teeka ligaana byogera oba busiru omanyi kati ebyo ebyana bye baazaalira nga bapamira nedda ebyo bigambo nedda tetubyagala wano tetukozesa bigambo ebyo tobigobye. Nanyize sibikosawo naye nanyize okuba ti ng'osobola okusanga omwana wali mu kuyimba ekiyimba nagamba bino ntosobola otakontrolinga nnyo kiri awo. Obuzibu buliwa mu kuyimba okwepiikya mulindako osanga omwana wo ng'ayogera Omuniyo kuba kati bino ebigambo biraba bakisawundinga nga kiyinza okusawundingira omwana omuto ku mwana omuto akigamba kiwulira nalowooza kya bulijjo kisesa n'akivuma munne ojja kusamula n'omwana wo mugenzeeko eyo akyogere mu bantu olinganga oba kugambe oli Muniyo gwe jangu bukaniyo
omwana ng'akigamba baana banne mu bantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa bajja kunya bagamba ono omuzadde waawa. Kakati ekya UNCC okubeera nga abaana bano babagaana okuddamu okulinnya ku stage ye yabadde solution. Yonna ekola n'okubasiba kikola. Kuba nze luli nagamba twalina wano ekiwala bakiyitanga Panado. Genda onoonye vidiyo za Panado kwagiye ne ku YouTube zikyaliyo tebaazijjaayo. Olabe kye twali twogerako bannaayo. Nti bwe tuleka society egende nga bantu tetubalina kye tubakozeeko tubalese we basinikiriza ebinnyo byabwe ne basigalawo society egenda kufa eggweewo. Twebaza Father Lukodo yadwana n'asibwa ekyo ekiwala. Bwegenda bugenzo onoonye vidiyo za Panado w'abasajja omuwala yabeeranga mu vidiyo ne yeeyambula ng'ali bukunya. Ziri zaali zisinga ne ku Blue Movie naye kwata eno wansi mu binankani bye n'akwateyo ebizzi n'abinywa. Genda olabe kati nga vidiyo z'oteeka mu bantu zibeere mu bantu weezityo feeding abantu information eringa bwe otegeera nga kibi kikolwa kibi. Wano tulina empisa n'ennono tutambulira ffe ng'abantu ba wano. Yele lipazo yavayo n'agenda Mengo by the way ne yeetonda. Lipazo ye musajja mugezi akyaliko ababi alina maama ne taata bakukubisa ne bakubuza ne mwana gwe ebyo bigambo liwulidde nga tubyogera wano otegeera. Kati guno gunkuseere tegulina maama tegulina taata gubuddali guli mu gukaddasa tegulina fula gugambako gukubuuza Katikkiro mbu babiwandiikawo mbu tetulina kubyogera. Genda obiyimbire ewammwe. Olina olulimi lwo maama we yali mutoolo yimba mu lutoolo. Taata we yali muki weeri Mukedi Munyoli yimba mu Lunyoli. Oyo musajja talina yadde oluyimba n'olumu mu lulimi lw'ewaabwe. Byonna ayimba bya wano zine otegeera nga naye aswala okukyogera nangamba ekigambo kya buwemu. Nagamba okay kiba kyabwe nga ne wamwe temusobola kukyogera mukimwina polite way gye mukiyitamu kati wakyene empuuta ejjawo nene etusirwalireko. Otegeera waliwo ebigambo nga eri biba birala. Kati olaba Abaswahili akabiina bakayita matako. Otegeera ewaabwe tekiwemula. Otegeera ne mu bobeerawo ne mu parliament nga babyogera awo nenga kya bulijjo nagamba akabiina ntudde akabiina kakooye nga tekiswaza okyogera wano waffe mu Buganda amatako omwana ono atakuzibwa bagamba otegeera. Kati olina oyiga kalicha y'abantu wano ffe twasoma Oluzungu nga batukuba miggo okuluyiga. Bino ebizike bizze wano biyiza Oluganda ku bwereere. N'omwana bw'aba akuledde wano eno ddala kati bw'aba akulidde wano n'Oluganda lumanyi lwayimba. Kati ebyo bigambo tamanyi nti bibi. Ezo embwa ezaakulya mu buyumba bwa kateni ezaawula bizigenda kutononera abaana. Seriously tuli ku Beyond the Newsroom webale kubeera nga otugoberera. Alina kamanyiiro naye strategies kiziyinza okubeera nga ziteekebwawo kubanga zireflaminga music industry n'okutereeza information ye feeding bw'abantu kuba boba UCC ne police bafulumiza ebiwandiiko byonna bwe tubigatta wamu ekikulu kiri nti baba baninza obutaddamu kuyimba n'obutaddamu kubeera nga babakyaza akabe YouTube. Kituufu kati ekyo kiba kisobola okwavuwaza babakutte mu nsawo. Kati n'omulala ddako omusajja wange abadde tulina okuteekawo ekyokulabirako kw'osinziira okutiisa abaliddawo. Do you know sad stories about me? Ffenna tulina sad stories nti tuwemula. Okitegeera okuba ne sad story tekitegeeza kuwemula. Kitegeeza nti olina kuwemula. Okitegeera abaana bangi abali mu mbeera embi. Okitegeera nga n'ekigambo tasobola kyogera nenga aswala mu mpewo talina na bulangiti kwebikka tekikwalukusa kugenda kwonona mugigiguddako. Okitegeera bino ebigambo byaliwo kuva dda tebizze jjo bibaddengawo naye ng'olaba era teri abyogera bigambo byekusifu. Ensonga lwaki weoyambala engoye ddene omumwa gusigala bweru amatu gasigala bweru n'ennyindo naye bino n'obikweka. Okitegeera bibaddewo bali abasajja bonna abaaliwo abasooka okuyimba baali babyemanyi tebabyogera. Ffenna tumanyi nti omuntu yeebaka ne munne ne bazaala omwana naye tosobola kusanga pulezidenti oba omuntu yenna yina nga bali bakola sex. Okimanyi nti twakula ne tutuuka mu kibiina oba kyali kyakutaano oba kyamukaaga nga tumanyi omwana bamusala wano mu lubuto nnyo era ng'otunulira ekundi lya maama nga kuliko akantu ka bulaka maama wano we basala ne bazaala kati zino embwa zigeza kukununa abaana baffe abato. Omwana myaka ye 3 4 5
nga amanyi bulungi bwe bazaala omwana bebana abayimbi omuyimbi yalinga kyakulabirako nga bamusomesa omuyimbi kyayimba abantu kyebagenda okuteeka mu mitwe tukyayinayo abayimbi abayinza okudda ne batuwa information gye tuyinza ofeedinga abaana baffe n'emirembe egijja olaba essaawa y'olwaleero onoonya n'omwana ali myaka 20 n'omubuuza ddole y'omwana nnyonnyola oluyimba lwa Ssebatta anti kati olaba bano abasajja bayimbanga ebintu nga ayimba for the purpose eri oyo akitegeera ayetaaga okukifuna information nga agiteekawo ne mu baana nga mweri naye ng'omwana agenda duyimba nga ye walutegeera akwate kiddole kyazannyise okitegeera naye nga bo abakulu bategedde nange nali manyi ddole ya mwana kiki ekyetu abakulu nga bategedde kati okuwemula buli omu awemula era buli omu awemulwa ate n'ebigambo ebyogerwako nti bya buwemu oba biwemula birina akadde bikozesebwa kuba Pastor Tom yagamba kolumu nti omukyala yamugamba musumba bawange ngaawemula nnyo mu kisenge naga mwana wange sirika omwami mu kisenge tawemula mu kisenge omwami aba akola ki aba ayogera ebigambo byeyo bya mu kisenge tebina kuleetebwa mu lujjudde okitegeera wesitaze buli muntu awulira obeerawo ng'oli ne muganda wo oli ne muwalawo oli ne maama oli nga kuba ogugamba ogwo nze nabagamba luli n'owakana nti oma mwagala gravity nti waba tugamba nti ennyimba ze ennungi tukwate ekifaananyi kya maama we kye tuba tuteeka ku nnyimba ze kitrendingira okwo ne bayomba awo abasirusiru abo nemugamba nti kati ebiyimba birungi lwaki kati gweoyombye ennyo nga tugambye muteeke ekifaananyi kya maama wa gravity ku muniyo tumuyite nti omunyo wuno yayimbye ekirala musimanya mbunyali ate nga wegwekaza guoza mbu kibuga ky'e Kenya Kenya teriyo kibuga kye bayita Nyali it is called Nyeri Nyeri okitegeera guleese obusirusiru n'obuwemu bwagwo gubuleese wano oba abantu bye baagala ebyamagezi tebabiwulira kankubuuze Phil Lutaaya omumanyi Phil Bongole Lutaaya okimanya alina alubamu zinnya zokka albamu ziri nnya kuliko ennyimba ziri alina ennyimba 33 wanje alina ennyimba 33 naye nga alina ennyimba ezisuubirwa okubanga n'emyaka 10 mu maaso zigenda kubaawo ani asobola okuwa oluyimba lwa Christmas olumenya albamu ya Lutaaya olwazuukuka alina albamu namba eriko ennyimba 6 zuukuka anindiridde katujaguze Merry Christmas kuba yasookera ddala Glorious glorious a long time ago in Bethlehem ezo ani asobola okuba alubamu emenya weeye bonna bagezezaako okuyimba ennyimba za Christmas negwe kiki Lutaaya ennyimba ezo bamala zisaddaakira storage zisaddaakira Lutaaya yafa mwavu nga talina na mmotoka okimanyi oluyimba olwo bw'owulira ennyimba ezo toyoyawulira luyimba lwa Christmas lulala tewali omuntu yekayakaya mpozi yagezaako wanera yekaye Bobby Wine oluyimba luno lweyakuba lwa Christmas y'omwaka guno mama jagala kujiya naawe okitegeera yeka alina oluyimba luli close okumakingiza fire teyawemula nsi okitegeera oli omusajja fire yateekawo margins nene nnyo toyinza kungamba mbusemambu ebyamagezi tebabiwulira Ssebatta bayimbye emyaka gyonna naye nga nesho zigendamu abaana abato bwe bakola ebivulu bya gospel nga temugenda kati njala mbuuze muntu bukyasobola okukola concert esinga eya Ssebatta mu kuyingiza Ssebatta yakoze concert yabadde bali ku Serena okitegeera Serena etuza abantu bameka teweza mutwalo kale tugambe yafunya wakati w'ennya yatuuzizza abantu 15,000 abantu 15,000 babadde bayingirira 15 kati bala sente mmeka ezo ne Ssebatta myaka 40 mingi 42 mingi kigambye nti omuntu ayimbidde emyaka egyo nga tawemula nakola kyo nakola omukazi nasolooza akawumbi wali ye brand gye twogerako nti baye brandinga bulungi nze nagamba n'ogusajja gwe tuyita ogusirusiru gwali ni sikite gwina nnyimba za buwemu otegeera nti bwe tuyita omusirusiru ali ne sikiti talina nnyimba za buwemu gweŋŋamba mbu bino bye baagala baani ababyagala n'ekivulu kye wasembayo okukola gwe gulabi tabagaana okujja byogamba bye baagala eriri paze enkudi temulinyisiza ennyonyi n'atambula buli wamu ng'ali ku nkudi tetugenda kubeera ku ekyo nti katubeerenga mu kuwemula olwokuba nayimbye n'empemula
okitegeera bebyo ebintu obiraba tusobola okusaasira nti obadde kala upcoming onoonya osamba kajji kati nga Little Puzzle nti yakuba enkudi ye neekwatayo kati zenyimba tezoddizaako endala Little Puzzle oyo omulaba oluyimba enkudi terwandibadde lubi nnyo kiri awo nebyakozemu byayogererako vane ku kya concert byayogererako kuba atuula mu interviews nandika okunnyonnyola kye yali ategeeza emirundi mingi gyendabye oyo Little Puzzle ng'ali wali mumwa ku mumwa ayogera ennyimba sizimanyinza ate kati twagala abaana baffe abe nga tebabimanyi naffe naye omusirusiru n'avaayo Gravity nga ye akalambidde mbusijja kuzikiza ennyimba zange simanya biki ne bagamba mbuze oba temunyimbisa ku CBS sifaayo kasi ennyimba zange kuva dda temunjagalangako temwazikubako ku CBS nogamba labadde embaata naye nga ate oli mu Buganda Buganda mwoyimbira mwovumira abantu banyini lulimi abakusembeza tekiki nagambye nti baleete wano ndagamuntu ya Buganda ng'ezembwa endaga Buganda kyamwetaaga ebanga liizi omuntu ogenda ofuna liizi ku ttaka nozimbako oguzimbe gwogunene nga walaba gumapeera liizi weggwako oli ng'agamba genda ekizimbe okirekawo okunumba bukunnumbi Okay, omukusere nga tumaliriza ekivulu kya Amoti mu Balanguzi. Amoti yafunyemu bambi ebizibu munne yafudde ku lunaku. Baida oba na ekitale kya DJ Mese. Mora Mese yatandika Mora Mese. Myaka gy'ekyenda awo ngali ne baragadi. Nibakola amalula. Story nti Mese yaleta ragadi. Bazini omuinjectinga mu akasento booming anti Mese yalinamu ko wano. Mese yalinamu. Yagenda n'afa nga basigadde olunaku nga 2 lumu sheetuuke olumu yafa guba musumaali munene nnyo nga waliwo press conference ya Amoti nga nze nasooka kulowooza nti Amoti ali mu kabadi abasajja bakoze komedi waabwe mulungi nnyo nalaba akama akakyoga 27 nga tufunye Queen yazze mu 27 kati wako okimeke kasinga oba okutambula mu bintu mu komedi gwe tulabyewo wa Amoti akama kakyogamu ali kalungi ne bajjanga ne skits ezaninga ziddako akabadi k'omwaka buli mwaka nga baleeta akabadi k'omwaka bayinanga eyokusaidi mi bagitanga saidi mira ku WBS komedi wabadde mulungi komedi w'Abamoti basajja abaleeta komedi ono okuba nti akyuka mu Uganda ntoba nsobola n'okufuna bano bakansimi bajja luvannyuma nga naye bali Bamoti inspiration bagijja kwabo nate tetukyalina ba comedian nawe kati mu comedy twafuna bawemuzi balinga baliri Puzzle mwe bali tulinawo bagundi ono we man from Mbokolo Salvador chegera tulina Pablo we bali kansime ane kansime Puzzle ne Tata Sam comedy wali limited ku byakulya atali mu mmere tabaye bitaba mu mmere ate bituka ne bikutama naye nogamba nolaba nga temu ababira bamuswala omusajja omukulu nga avuubika atadde ennyama mu stoki si mu butusi nolaba nga aswaza obuswala kitegeera kiswaza komedi waswaza naye performance ya Amoti yabadde etya sofa n'ekivulu kye olunaku lwajjo kuba twalabye nga bambi alaga mukyala we Sagi followinze nnyo ya Amoti kuba nabadde nnyo ku ya Sebatta naye kinategeddeko nti bambi yafunye abantu boya bafunye ababadde abagenza okuwagira Amoti bane mwebale nnyo tubakulisaayo mwamukubagizza ne mukyala we ne tumulaba mama wa Koko by the way twasoso buli omu lwaki wedda kyabuuza Koko muto tanaweza myaka 23 nedda baba Koko tanagiweza Koko yabeeranga musaidi mira nga muto ayavula teyita yavula mwana muto ataye muve ku Koko kali Amoti baba amaze emyaka kati Koko tumutwale nti Koko okalya tokalya nze kadi nze Koko simulya nze sijja kwogera simulya lwansonga emyaka gye njibuusabuusa ayinza oba omukulu wejja kugwe omukulu ayinza obba omuto kali ne bakuteekayo njale bansibira nga bansibira bintu by'amagezi saagala kunsiba nga bansibira ku by'abakazi kwerigombera ku baana bato oyagala mukulu munno yala mukulu munnange yazaalako yayiika awo naye kati ku bawala abato njewala nnyo egirimu ensonyi mukulu Lord Fred Sebatta emyaka 42 mu nsiike
yajuza Selena yabikoze byonna so final brief byabadde biti ekivulu kyabadde Magida sound kyekyo Fenoni bannaye ye yawamba ekyamataala la ku lighting stage Fenoni ye bakuba aseeramu naye nga kyekyo siwaabawejjere edda twaginanga kupangisa byuma kuva South Africa naye kati tufuna abagagga baffe bateekamu ssente industry erimu ssente ya music mwe abantu mwagana buganyi kitegeera kati bwe tunulira abantu sebata byafunye ku Selena ku mitwalo 15 abantu kasanvu ku mitwalo 15 tetubaze VIP tetubaze na meza tubaze just 15 kekawumbi kamu kubisaamu awo kalituleeta akawumbi kalamba akasente abantu kasanvu kubisaamu emitwalo 15 buli omu kale kanonye wano ate kali kuleeta ebuze balemu abantu kasanvu tayimuze emitwalo 15 emitwalo 15 miliyoni emu akawumbi kamu mu bukadde 5 ndiko ku set mama ontegeera nti music alimu ssente singa tumupackaging bulungi nnyo government netukolerawo ku before abantu basobola okukolera concerts tulina theaters okitegeera bana bagamba mu ebyobwemu byebikola tebikola abazungu balina ebintu bye babeeramu awo bagezesa balina music gwe bawuliriza nga temulina amaloboozi just bakwako ebivuga orchestra music ne babeerawo ne bakuba entongoli naye nga abagagga bali muli bajju sina bagagga abantu kuba kati gwe yakugamba nti ababadde musena abadde bagagga nalabye abakazi abakulu balina ne gomesi zirize zedda naye nga yakutte emitwalo gye 15 najjala bese batta abantu bangi bakomentinga ku kyokubeera nti bakutte ba MC nga abaana bato ate ne babakyusakyusa Happy Powers yadde tasaanidde kubeera MC ku show ng'eyo enkulu n'okumusinga show emusinga obukulu anti kati olaweza anamu ebiri kadi afya ine emeka afya ali myaka nga 27 27 edda baba afya kiwala kitobambi kyona kitiribita butiribi afya aweza asatu akakasa afya ali ku third floor afya ali ku third floor bambi afya kiwala kito naye amanyi amanyi yakoze bulungi she's informed amanyi music omulungi abantu bamumanyi nze sina musimuinako buzibu yadde bayisaamu hafu egaali balalu tebategeera badde bagalani abaira abakola oba MC ndi omulese waddala ku statement gyowoze yeyakoze yeyavujavunye mulalu tategeera kituufu toyinza kugamba nti kati abamulesa abadde basirolowooza kuliko emikodo nga twetaaga abantu abagenda ogigrace nga tekwabadde kwogerera firimu tiogenda kunnyonnyola oluyimba ku luyimba lwa Sebatta waliwo eyambuuza kwejja emyaka gyokola otya programu y'ebyafaayo ne mugamba banno alowooza okumanya nti Yesu yaliwo tulina kubanga twaliyo Isirayiri awamba tebagala mukuseera erowooza akekadde tugere basira okubaga tuwindinga up unless nga waliyako obusigalidde okugjako okugattirizaamuko kubitambudde sofa mu music industry all over the week music eno wiiki tugikubye bulungi ababadde n'ebivulu babikoze kati waliwo n'omuyimbi gwe bagamba jjo omupya ku nsonga y'abawe muziba gravity semanya daps something like that bamu Jamaica nti yajja yembu lwaki bamulesa jje ate nga naye ayimba ennyimba zaabwe wemu ajje ate bagravity abawemu labo tubagaana nze nagamba kati olaba olulimi oli ayimba lulimi lulala luzungu okitegeera ebigambo ye byasobola okuyimba mwe muyita ebiwemula mwe mubivunudde buvunuze mu lulimi lwammwe gravity bw'aba asobola baluyimbe mu lwabwe bagende bakole kale ebivulu outside Uganda oba outside Buganda ayimbe mu lulimi lwewaabwe ne wabiyimba wano tetujja kufaayo kuba tetukimanyi kati noli omuyimbi ajja kujja oli gwe mugamba Dax Vibes nga asobola okugamba my vagina is too big no lidako ekigambo kyogere mu Luganda kyekyo kale nti wali tekiwulikika kikibi nnyo BTN Media beyond the newsroom mwebalegera maaso okubaga atemutugoberera kiba kyabwe okiwemwe kwatibwa ennono zammwe endala nnyo kuzaabali Julius Caesar omunkusere tusibule bannayuganda abannayuganda
mbakubira omulanga mwenna abazadde muveeyo musitule amaloboozi gammwe ku bikolwa by'abana abavubuka abasirusiru abajoozi abaagala okutononera abaana baffe abato nga bayita mu kuwemula mu nnyimba zaabwe. Nze ye kampeyini gye natandise nti buli muzadde ali eyo situla eddoboozi lyo. Ebintu ebimu tuyinza okugamba tujja birekera gavumenti naye gavumenti ejja neyekwesolayo gwa nagamba lwansonga bano abavubuka twakizwa nti bo ebakozesa bo mu byobufuzi nti ejja kuyita Gravity agende akuba ekivulu okuba baagala okukuŋŋaanya abantu mu kampeyini baleke ayimbe ennyimba zaabwe ez'ekisiru. Society yaffe ebeerugwamu kuba abaana baffe okitegeera. Bano abaana bano ba MP omulaba basemaye baminisita abaana baabwe tebajja bakkiriza kujjamu no kasasiro mbu bayimirire bawulire ebiyimba abaffe be babewa abaffe abankuseerere bawe ebiyimba bibeere mu baana baffe bawemule. Kyengezaako bagamba nti tusitukemu tusitule amaloboozi gaffe tugambe no ku baana abavubuka abawemula. Kyange tugenda mu nnaku nkulu bannaayi twegendereze obulamu kya bbeeyi ng'erinnya lyange tubukuume. Abavubuka bagenda okwagala okwegatta mwambale ku bupiira tolina kyofiirwa ng'okozesezza akapiira tolina kyofiirwa muganda wange era kyekimu otuuka ayambadde akaveera atuuka n'atayambadde atuuka kati atayambadde ate atuuka bubi kati endwadde nnyingi ezisinga ne ku siriimu tulina hepatitis B obulwadde buluma ekibumba twegendereze ezo endwadde zonna we ziri. Oba tosobodde kwambala ng'olaba kwambala kukukaluubiriza kuba akapiira katawaanyako omukazi mutwala omukebeze okitegeera. Obukebeza bwa layisi obyokebera bizibu si bizibu. Ogenda n'okebera ng'omuntu eddagala lyabadde alimira bulungi n'otabako k'osangamu then n'ekyalo ogenda n'okebera ng'omusaayi mulamu naye ng'ekkubo ly'ogenda okuyitamu muganda wange tugegezaako okulaba nti weetangira endwadde ezijja okuluma mu kagundi ako mu kkuba eryo yambala oba kebeza. Kale mmwe balegenda mu maaso n'okubeera nga tuli mu nnaku nkulu. Merry Christmas and Happy New Year 2025. Naye guno omwaka bane muzibwe koona tuli mu koona agamba nti mwaka hakuna mchezo tuli mu koona kati twafiiriddwa padde wulyo yagenze ani mese ne koona zibu. Twebereremu bannaaye obubenje buba bususse abavubuka banywa kati emyenge Desemba basama bakomawo pate zibanga pate twebereremu obulamu tuweetaaga tulina okubaawo 2026 nga tukyusa gavumenti oba nga tufuna gavumenti enkadde empya yakubanga ebya yeyobodde omanyi omusota gweyubula bweyibuzi atuba tufunye gavumenti enkadde empya oba oliawo empya tuku. Beyond the newsroom nzedde niyakutuusaako ensonga njagala okubeera nga mbeebaza nti mwebale kubeera nga mubaddeko ne mutugoberera okuva gye twatandikidde okutuuka weetuli kadde kano. Abaviiriddwako abantu bammwe mbasaasira nnyo ne ŋŋamba nti Mukama abagumya ate emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze ekisa. Nsawo Sharon Shans bambi kibi nnyo okuba nga aviiriddwako jjajja naye tuli wamu mu kaseera nga kano ak'okunyolwa oba oliawo akukaba amaziga. Mbasabira Mukama abagumye ate nammwe abafunye ebirungi njagala okusanyukira wamu nammwe n'okwebaza omutonzi abagemuddeko ebirungi ebyo byonna yeebale nnyo yeebalire ddala. Tusabe ne bannaffe bali mu kaseera akatali kangu Mukama agende mu maaso n'okubeera nga oba oliawo apapulaningira ekisinga mu biseera eby'omu maaso. Ebisinga Julius abyogedde kambasibulire wano tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.